Alipoota ya poliisi ku bumenyi bw'amateeka ya 2020 yalaga nti abaana 238 be bawambibwa ate abalala 123 ne babuzibwawo. Ebiseera ebisinga obungi abaana nga bano basaddaakibwa mu bikolwa eby'akaloko kalenzi naddala abantu abeenoonyeza ensimbi. Wabula ebikolwa eby'okusaddaaka abantu naddala abaana byandifuuka olufumo oluvannyuma lwa Palamenti okuyisa ebbago ly'etteeka erirwanyisa okusaddaaka abantu erimanyiddwa nga Prevention and Prohibition of Human Sacrifice Bill 2020. Okusinziira kawayiro namba 2 mu bbago lino, omuntu anaasingisibwa omusango gw'okusaddaaka omuntu mu bikolwa eby'akaloko kalenzi oba okufuna ensimbi wakuwanikibwa kkalabba. Wabula singa omuntu gw'ayagala okusaddaaka tafa kyokka n'afuna ebisago eby'amaanyi, omuntu aba akoze ekikolwa kino wakusibwa emyaka 10. Children are disappearing. Even grown-ups are suffering. Now we have become like sheep, which is sacrificed in the past. But even today, sheep are not sacrificed like human beings. So this law has come in time to deter people who are doing this. Whether it is done by a relative or not, it is a grave act. Elimination of somebody, killing of somebody, taking away somebody's life, forcefully should not be tolerated. People who go to work in foreign countries and they are forced, sometimes unaware, they get out your body parts, your kidney is taken, and they force you to come back to Uganda. A few months after you have come back, you start getting pain. On with check, you have one kidney. Mu kawayiro namba 3, omuntu anaateeka ensimbi mu bikolwa eby'okusaddaaka omuntu wakuwanikibwa kkalabba. Ate mu kawayiro namba 6, omuntu anaasangibwa n'ebitundu by'omubiri eby'omuntu naye wakuwanikibwa kkalabba. People cannot erect buildings unless they have done some sacrifice, human sacrifice of some sort. We have registered them here in this country. It's very, very shameful that you cannot get out of the foundation unless you have shed blood of somebody created in the image of God. So the 10th Parliament, Madam Speaker, is doing and is ending at a very good note by passing this important bill. Kikozerwa kuba nti ekikolebwa kyo kisaddaaka muntu kibadde kiyitiridde. Bw'otunuulira emabegako almost buli week tufuna amawulire aga kisaddaaka muntu. Mwana muwala, mwana mulenzi, mukyala, omuvubuka, omuwala. N'olwekyo eno ensonga ebadde tuyitiriddeko kyetuvudde tuvaayo nga Palamenti okulaba nti tutekawo etteeka lino. Bw'oba oli eyo ng'obadde mu ekyo ekikolwa kimanye nti bw'oba ogenda kusaddaaka omwana w'omuntu omuteeke mu kizimbe kyo oba ng'ogenda kunoonya bya bugagga, bwe banaakukwata ekibonerezo kya kufa. Era tukiyisiza leero, temugamba nti tetwabatemyako. Okunoonyeza okwakolebwa akakiiko ka Palamenti akavunaanyizibwa ku nsonga z'abaana mu 2018 kakizuula nti disitulikiti y'e Buyukwe, Kayunga, Nakasongola ne Rakai ze zasinga okubeeramu ebikolwa eby'okusaddaaka abaana. Oluvannyuma lwa Palamenti okuyisa etteeka lino, ekisigalidde ye Pulezidenti Museveni okulissaako omukono mu nnaku 21 okuva kati. Ziwa, NTV Akawungeezi.